gwe nakugana okuddamu okumanyira nakugamba ndi mwetegefu okuluzinga ekitiibwa okufira buli kyennina gwe mulogo gwe twambalagane bukanzo kirundi gwe wabunjigiriza I know what I'm talking about leero obadde ku TV yammwe n'omumanyira nakugana kuba ne chance yakuyamba wa muloga kati nakugana otegedde bulungi wavaayo wano n'otuwa essuubi mbuuze tebasobola mukwata n'asula katwenga wendi ne bakwata omuyimbi n'asulayo ne batakoma okwo ne bamuleta ku kooti basi n'emuvuga nga wooli naga amatama agakubulukusenga ebivuga by'omu mazzi nakugana gwe awunya nga toyize e Kampala gwenna okyumuuka oli nga toyiyo wino nakugana my friend nakugana gwe otegedde fayiro yammwe gye muyina ekave jangu ogitambuze era nja kumala nveeyo nze nakugana okummanyira nga tonnaba kuyiga kunaaba tonnaba kuyiga kutula mpale ziwera nnya mu kibuga wagula dazini za bulaaka nga n'ab'e Dubai bakyakukaaba pulu zaabwe zaggalwa wano tukyakaaba na inbox go waleeta ng'ovaayo ng'omanyira gwe nakugana okunjogerako watuwa essuubi wano nze abalamuzi b'emakindi enze mbafuga gwe nkubira essimu nti bamute omwana baamuvuga emirundi ebiri ng'oli awo olebeza amatama nga weetala olinga nga minzaani y'embizzi bw'okkirira bw'oyambuka bw'okkirira bw'oyambuka gwe nakugana okuddamu okwenjogerako mbo abaana ate nakugamba ebintu byonna byonna bw'oba obyogera toddangamu kino banoyogera ku baana bange nga nabo tomanyi bakitaabu igwe yasolanga okwata nyukirya n'otuuka n'ogenda omugula ewa nnyina ng'ovaayo ng'omumanyira gw'olukusa olugjawa wano wakwata nyukirya mwabeeranga mu safaari ng'omwana aba yeebase ojja ozunza ekivundu kyo mboka nali bwetuse n'awulira ng'aziira n'avaayo yeeyogereyo nze nfaayo omuvubuka omu nga njogerako naye gwe buli muntu oyagala omusiga ekyo ekirwadde kyo kye wajja eri mu bwannamwandu bw'emirundi 6 gwe nnamwandu tayimuzi 4 toddangamu okemebwa n'ommanyiira wano wapala ne weesoma musango gw'omwana polisi y'ekatyo n'emukwata ali eni n'emuvuga naye nga wagambye ku TV ku makya mutibaliza mukwata n'asulayo nga wendi teyasulayo nakabizi ne bamuvuga mpaka luzira n'osaaliko okubba sente kati ekikuluma ne waffe oyagala ojjobbe eno waliyo beti tojja kusobola kubba nze mmanyi kikuluma ffe munnaye tuli ku mwoyo gwa ggwanga tetulinga ggwe ayagala buli wamu okulabawo bizinesi buli wootafunira tobeerawo mukwano sooka omaliriza ensonga ze ez'okwegatta n'ennyukirira kuba naye ndaba takuli bulungi omwana wamukwatira ebbanga ng'omusuubiza ebintu bingi n'otabimuwa n'otuuka n'ogende wannyina omusasule ate bino nze mbiinako obukakafu kuba nnyukirira yajja n'abiŋŋamba kitegedde mwamalanga ebbanga mu safaari ng'osula mu lumu ya nnyukirira walinga okolamu ki mwannyoko nze neewuunya n'okuba ng'oyo simpoke yakayanira omwana nnyukirira ono yandibaye tata w'omwana omu mwasulanga babiri nga mukola ki kyenjagala otegeera navaayo naŋŋamba ŋŋenda kufa ninga asula mu ttooyi yukirako n'omuntu oyo tanaaba aba n'ekipale kimu kya bulaaka gwe nakugaana ggwe sooka ogende weetondere kusaasira gwe waloga toddangamu okummanyira genda weetondere kusaasira ne chansi be walogere katosi toddangamu n'omulaba atunulanga amalalo ga fire tayo toddangamu okummanyira gwe nakugaana gwaiddeyayo wendi kululwe mukwano tonna baana kumanya we bagula mpale z'abakazi okyazungiramu ebyo ebipale ebyo ebiringa nga kateni za woodi you don't know eno tojja kubbayo mukwano ze wabba kwali eni zikumala zimba kakalinako emakinja akatunulanga olukubo lwa kabuyonjo nkumaze sikuzaako ngalo ndamonya nukule nja kudda gwe budde bwonna bufuna otunulanga amaleewa. Your dad is not Makerere. Makerere is bigger than your family combined. Temutumanyira bwaba tatawo is big. Gand build your university mubereyo nopo university mutwaleyo obusiru bwamwe temutumanyira namwe nolaba kiri kikyeyamaani Nyanzi muga mwana wange omusajja gotudde naye ayina omusayi gw'abantu emmotoka ya Bobi Wine eri amadyani yagimu bibasite za Museveni bira ne Museveni ekiro bibera mu State House ababaka banupu babera mu Gomesi ekiro bataddeko ne lipstick mu State House nga bazza kima sente embwezo sente za iPod si government yezibawa gwe senyo ni lead of opposition government ekwe bilioni 5 mu office yo onatwaleza my dad opposition yeri mukulya sente mu government atulya my dad ayuba twasamira tuli bako resigning ku bwa get team resign now but dear Sibe Makerere impeach that boy. Is too young to be a good president. Uyu mwana muto nnyo kubagirudi baba cyali mu my dad. Jisibule bangakona bagirudi bona babadde Makerere sira bangakona na was my dad. We have had good president gabatata ba minister. That university dola. Ebadde ne bagirudi president gabatata ba minister, others are vice presidents. Koli mu my dad.
abeni yupi mukwata obusiru bwammwe mugende muzimbe university zammwe mugende mukolere ebiragiro byammwe. If that boy is still there, he will follow the school rules. Bwe mutu mwagende ekisubi ne mugende simaka ne mumanyire somero manya abantu gwe simaka byakasomesa gwe mututeyo kanakana kamwe ka Solomon bana bamusiba bamugobye siba bamukoze eki byagwa. Idiots. You don't value anything. You don't value schools. You don't value education. Muri family chi. Because muzanya cheap politics. Cheap politics. Mtumanyira namwe. Sendi muko. Era gwe chachi rutodamo kunkubira. That boy should not call me again. Nakuchai. Nani jugina na ngando zotegera. Nkutute wa mwala wa Jenosale musale twogedde ndozo chachiro limu amagezi. It is even me to that boy okusigala mu kalulu. Ne malo obudde bwange wasting time nyanze makerere ne mu debate I supported you. Ask buza abana be makerere. Namanyi nti otegeera kati oli mu my dad. Toddamu kunkubira nkubulookinze. Mugambo oyo omwana chachiro good president not call me again. Sikyayagala. Shagala bana batategeera. Mujja mutunoonya Junior atwala wano nkututte. Omwana tebamuwagira wammoyo omwana nupu ya mu makadi. The boy came to me. Ne mutuuza wansi ne mukansolinga ne mugamba nedda sigala mu kalulu. Kati omwana amaze owangula ali mu my dad. Wabula ndeka mwana gwendeka. Sabana batategeera. Chairman Nyazi ne yali mwena alemu. Even your dad was in an chairman Nyazi. Agala kubyegana. Nza abantu ndaba balabe. Junior, lwaki oyogera ku Bob Wine? Obadde ayanjogere kwani? Ye nga ayogera ku Museveni. Mwenga mwogera ku President Museveni. Mwine ebizibu. Bendaba bali abavuma nno Shira Price. Balowooza n'abaddamu. Shira Price agenda baddamu mu malabudde. Omuntu moberaawo mbovuma Shira Price mbokoze live mu malabudde. God get jobs and work. Abantu be Bulaya mufune emirimu mukole. Ebyokubeerawo ku live ne mwasama tewali people eat people sleep. Shira Price tajja kubaddamu tajja kubawa amasanyalaze. Oye mutule ye Canada ne mwasamirira you fake it yeseri kumwe abantu tebalina budde bwammwe. People don't have your time. Mugende mukole. Okusinga okubeera okwo ebyo biraivu bitalina magezi byemubeerako. Sanze tunda obubina. Sanze nina akatako. Bane, why don't you get jobs and work? Ne muvuma omuntu leero, ne mumuvuma enkya, gwe muvuma tabaliko Shira Price tabalinako. Mwesiba ku bantu. Mbukuba munoonya views. Now what? Kati mwamuvumi. Mwayongedde bantu kwagala Shira Price. And Shira Price, the way you handled this, kyalaze nti oli muntu mukulu. Tolekanga musiru kusiriwaza. Shira Price walaze maturity. And that's why we follow you. Babadde baloza twe banakuva mbu following ye jagenda. Mwerimba. Wano temuddamu kwerimba. Mbu Junior, faba kuwagira, faba kulwanira entalo sina gwentuma. Don't fight on my behalf. I can fight for myself. Then mubirawo nze sagala kunwanirira. I can handle everybody here. Mbalinda bakomewo okuva ebweru. Twesorting. Nzojja kunvuma, it is okay. Yes. Kati Shira Price mwamuvumye mumusazeeko ebigambo mukazi wattu. Ebyo byokusala ebigambo ku bantu tebikyakola bannange. Munoonyeeyo magezi malala. Bwe yali mukwano gwammwe nga mwali temubyogera. Omuntu yenna bw'oyawukananga naye ng'abadde kyaliiwo. Nodda mu kamera notandika omwogera bubigwa ab'omusiru. People won't believe. Omuntu yenna olina mwogerako nga temunnayawukana. Never moment to separate with somebody. And even have the guts okujja wano otubulire gwa ab'omusiru abantu bakulu bala mu magezi. Kati Shira Price ne bwe yandibadde nga audio zize oba mubi. Already abantu bati bakubala mu magezi because abadde mukwano go nga tobitugamba.
abatu mweje mugo mutima okuloza ati omuntu waba abadde mukwano go mbone mwawukana mbojja kujja omuvume ebyo tebikola because we yalinga akyali mukwano go ngali tobitugamba mulekerawo okwebuza amagezi munoonye emirimu ebweru mukole wano temuyinaawo baganda bammwe fere tuli baana bannyoko bwe mubeerako nga muvuma wano sira price takuyinaako luganda teyajja wano okukola byoyagala omanyi muyina akamanyiro exaggerated importance mbusira price lwaki takola kino si mwana wa nnyoko let her be musiba yashira price malaya so what gwetoli in fact you're doing more bad things than Shira Price actually ati omuntu akulumiriza nti oyina ekintu kyokola yaba akola nebisinga obubi abantu abamu temukyalina integrity mubeera aweera abantu ne babalaba nomuntu nakulaba nti oyina magezi kati generations you are disappointing me generation you are disappointing me on disappointing oddamu otya abatabufu b'omuto generations omuntu ali ebweru oli yuko oli mugagga nenga naye bakusanga oyomba naabo naawe nenda mwesudde nnyo value generation lwaki oddamu abasiru naawe bali bagaye batunda bubina sibanya senyambala simanyo ngoddamu abo nze sobola baddamu abo ndi level zaabwe nizo naawe embizi naawe those are failures generation ntoddamu basiru kwenu apo abalalu bangi abalalu bangi muntu myaka 5 talina wabeera talina wadde mwana gwalaga mu bantu abamu bazaala abaana babalabako lunaku mu mwezi amulabamu olunaku lumu gavumenti yamumujjako tasobola mulabirira what do you expect from such people bali awo bulayi ensi balemeredde bali balooze bweru kyangu ffe tugenze bweru tugenze kukola nakati mukole ebizimbe bye muzimba nga tetubiraba ame British nze nina akatabo ka America genda ogulemu sementi kwata akatabo ke Canada ogenda ogule sementi kwa diweya mwakulira mu bwavu kyekibabonyabonya you grew up in poverty nze nina abantu benda bulaya nenga asinga ebweru bali bajjuza bitabo ono teyandifunye visa bagiteekeko ebigezo exams bwavu bwe bubabonyabonya ne Uganda ogaggawalirawo buli wamu woli osobola ogaggalirawo just kyusa ndowoozayo some of you just have to change your mentality you are just a reflection of yourself ekyo bwoli kitegeera oliko mukuzunga mbazungu bwononya sente you are a reflection of your own thinking kyolowooza kyoli yakedde ku machana alooza ati agenda ku beach era ali ku beach yakedde ku machanga ali muloje era ali muloje kati mulekeraawo ozunga ne wane Uganda abantu sente bazifunye kyusa ndowoozayo kyusa bwongo obwo teri abaloga mulaba buli omu mulooza bizibu byammwe you think everybody is fighting you nobody is fighting you you are fighting yourself because omuntu nobeerawo ng'oyasaamirira bw'oliko nno tebakuliiko era we mubadde mulooza mbushira Price agenda baddamu talina budde obwo omukazi wattu obutabuyina munoonye bafeeriya bannammwe abaali mu nsi simanya nnoonya mpapula abo be mbabeera nabo ebyo kati twabibalekera ba mikwano baddiyale owange nange munjogerako mulooza n'abaddamu abaavu muyina ennaku naawe n'otulaawo nuga Junior ajafuna obudde abose kyabwe yina mukwano tubula mbaleeta wano ne banvuma bansinga ki abanvuma ano bansinga ki oba bulungi nze ate ke nafuna ku ssente nina ate ebintu bye nakyusiza ddala ebyo nebikola sinafuna ku ssente naye kati okuva we nafuna ku ssente nina ebintu bye nakyusa nze tolisanga nekana n'omwavu already you are poor you are suffering nze nezo bintu akyabagagga tebayomba kati ate namalafuna ku ssente nenkitegeera otuna omuntu bwoti n'omutunuulira ye n'alowooza mbw ategeera naye nga musiru muzibu
kiza abantu batunulira ne mutunya ne mayadisi is an idiot era sikuwa budde nze mune njogera kubagagga bokka gwe mubenjogera ko owulira mu kitaawo banyoko jango manyire gwe mubenjogera ko owulira mu kitaawo owulira mu nnyoko bw'owulira mutabani we jango ndoope ku police ffe twabonabonanga nnyo n'abantu edda era leero bye mbadde ngamba kasuku leero mugaye kasuku twabonaabona nnyo n'abanaku n'obabeeramu ne balowooza gwa beetaaga omanyi osobola obba n'emikwano nga girowooza gwa gyetaaga naye nga tobeetaaga n'omulundi n'ogwo wendi ndyannwa nabagoba era kasuku abadde ngamba nti Junior komawo tukole nze tamale nyinza okuddamu eboys dome twenze nze tamale mba musiru sina gwe neetaaga nze Katonda bwe yankola atanjagala simwagala anwanisa mulwanisa nze bankolera mu laboratory if you don't like me I don't like you nze seegula ku bantu era tonda banganzunga nze wano mu Uganda abantu banyote bamanyi sizunga era we mata abudde nyenda Dikenzo I got only my friends ebyo bayimbi bye babamanyira manyire ebyo bwo muyimbi akoze concert onda bayonze bwe nyende ne bankube chupa ku mutwe amwe VIP nzija we bampise ngirinya lyange liri ku table disizunga zunga nonya yoki bakurwepingira neyo they can even rape you from there onaga ne Junior badde banange bwofunanga ku sente we kutule ku bantu abamu omwavu tabereka naye nebo ogule motoka omwavu aloza wa mubbi nebo ogule motoka omwavu kyasoko kuloza omubba nze nina babosi abagobya abakozi ku mirimo lwagula mamotoka bosi nagoba ku mulimo ate obwavu tekitegeeza butaba na sente waliwo abagagga nenga bavu mitima bwe tugamba abavu tetubategeeza ati abatalina sente obwavu bubeera mu bwongo naye obwavu we budda ku mutima obwo bufuuka bunaku obunaku kwe kuloga obunaku kwe kuyingira essabo obwavu si kibi twabbo bwa ku bwongo buwona nange nsobola okubeera wano Junior nga sina sente nga ndi mwavu naye obunaku kiba kitegeeza obwavu bukutuuse ku mutima ogenda kuloga bwe bosanga masabo nga baloga bannaabwe oyo kati aba munaku aba takyali mwavu bunaku bwennyini bwe balodi meya Lukwago talina kyakolera Kampala kyokka wala na hamu akola oyo munaku lodi meya bunaku bwe bumusumbuwa atuuse okuloga oyo abagenda mu ssabo olina ayimirira eri oyo Junior namutwale ontwale wa mugagga Kigwe Kisirani nga nalwala bulwaza abagagga bonna ne beeyiwa mu ddwaliro abagagga bajja okunambula mu ddwaliro baweze miliyoni za dola wano just nafuna accident abagagga bonna ne beeyiwa bajje bandabe kati gontwale wa mugagga Kigwe Kisirani atanaaba wakalaba sente olinga mayembe nze bana ebintu ebyo binyiiza omuntu okunjinikirako ebinnyo ngoyo Junior twamuwa sente miliyoni 17 kali n'owulira engalabi y'omutwe Kisirani mbwa nagawa emmotoka givuga yabo kadde 100 million nagula ettaka lyange okutudde ennyumba naligula miliyoni 15 150M nzimbye ennyumba bwete tunanga muntu ne omuntu nadde wali nagamba gwe wanyamba kigo wali osimyeko gwe ku musingi gwenjugwe oza Junior obulamu bwo wandi bukutte bwe bati banakumwe mulekerawo okutuwa amagezi Junior ebyo tobyogera nja kubyogera mwendia neno sanga omuntu okyali kubigere mukwano omanyira nze tubula eggwanga lino President Museveni akyatufuga twabasiru mweyongedde toto idiots bibera kuno ku social media kuwemula vuto nonye emirimu okkola temuyina kyemuyina muli banaku muganyo kikiriza tukamutaddeko n'akamanyiro ate omwavu n'akamanyiro bakwatagana mbirabako kuno byevuma n'okitule nuga kati kino bakyayonka mabere gambizi gwaliko gwavuma amusinga emirundi 10 bali mu fake life tebalina na mamotoka batambula ku boda boda bebise bijaketi balinga ba ADF nobisanga kuno bivuma abantu mwifoto geno nonye emirimu bikole bali okube panka goina ttaka Kigwe nga ne jajjawo mu 1900 Buganda agreement ya governor. You were joking with us who were left land. Nunya nekyo dikola mu ettaka kyambula. Neno sango munaku nga akuliko. Akulika akujjonkera. Bujjuni ya oja kulaba ensi sina asije nyenda kulaba. Munaku gwe tewerimba.
ebye mubeeraawo Junior ensoli giraba tewali nsi gye nyenda kulaba wano ensi erikuba ngirinze enkuba sigiraba ensi mugiwa omuggo n'omuntu nakubeerako gwe Junior oli kiraba ezo endowooza z'abanaku muzejjeemu ebyokulimakolima ne mubeeranga enkoko mukolimakolima ensi oli giraba gwe ensi weeba ekufundiridde si ffenna tetufundiridde nnyoko waba yakuzaala n'akukunamira tekitegeeza ffenna batuzaala batukunamidde mu bifo gy'okuyita mu kasolo wayita mabina sente ozijjewa maama olwakuzaala n'akunyampira kati sente ozijjewa genda weenaazeeko ekisiraani olwamala okuzaala bwati maama we yakunyampira kyekisiraani kyoyina kyekikubuzizza sente genda okyeyambulule mwandabye nga nyenze mukyaki mugende mukyaki musabe babajjeko ebisiraani you people go and babasabire abamu mulina ebisiraani ebisikire jajjawo yatta abantu ekibi kijja kibatambulira kuba ne people mugende makyaki babasabire babasiiga amafuta muve ku bantu muve okwasamira abantu ku TikTok go and break those chains ebibi bitambulira mu musaayi jajjawo yafa mwavu nyoka afudde munaku kitaawo afudde mwavu naawe oli mwavu it's a generation curse sente ne bwozifuna zibula nzinna ono omuntu gwe manyi buli wafuna sente zibula ofuna sente olowooza b'amalaaya ogwo muzimu olina ogugwejjako demon buli wofuna sente olowooza b'amalaaya buli wofuna sente olowooza mu bbaala egyo gyonna mizimu omwaka ne guggwako nga tolina wadde kyogukozeemu banno batambula abaana bonna bwe wasoma nabo balina emirimu gogubuzi muve mu masabo mugende mu makyaki teri musawo muganda wanaagenda kuwa bugagga nabo tebabuyina obugagga bakola bukole teri bugagga buli musabo musimanya kanaabe kawumpu munaabye amadagala gabasiiye mabina mwenambo butuse muli masabo mufuwa mindi nene mwagigudde olubege bwekyangu otandika kufuwa mindi ofunye eki bali mu masabo bafuwa mindi emimwa gyonna gigudde olubege batunulanga ebyalaani mukuba kati binaani eyabiroga teri abaloga mwejjemu eyo endowooza bannwanisa teri akuliko nkwana abantu ekibalemesezza obulamu mulowooza people on you buli kyokola bakulwanisa teri akulwanisa bakulwanisa oyina kiggwe kisiraani bakulwanisa oyina ki toyina natoyi mu kibuga gy'osolooza gwe mbo bannwanisa bampalana bakuwalaneko kiggwe masiikini ya Mungu bw'otajjemu eyo endowooza yabandoga bannwanisa era nze bampalana bakuwalaneko kiggwe oyina ki bagana okuwalana Hamu mukulu wange alina ebizimbe bagana okuwalana Mwami Kirumira bagana okuwalana Sudiru bawalane gwe abaavu mwejjeemu ebyo ebintu by'abandoga simanya emizimu gy'enkuba simanya bandoze abamu kuba muli balwadde basirimu mu kifo ky'okumira eddagala oli mu bandoga sirimu wanaakutta ng'otandika bamuloze muna eddogo lyajja bwe lityo eddogo ne limukyusa feesi sirimu yakulumamira eddagala muve ku bantu mujjanjabe sirimu wammwe mirembe obeerawo buli ku makya ovuma bantu sirimu wakulinnye ku bwongo mira eddagala va ku bantu gusobola okubeera ng'ovuma abantu Monday Tuesday Wednesday okola ddi y'okola biki mukola wa ofiisi zammwe zisangibwawe mubikira okwasamira abantu buli kumakya ofiisi ye eri wa maama osooka otubulire b'oyamba ennyo when is your office located batula eri Makindye balya amayirungi ekisa eggwanga lino abantu mubeere benkanya gye muli muleke kufuula balala bizibu byammwe mubeere benkanya be true to yourself Junior ne bw'omuvuma n'omufiirako ne bwonkolera video 10 emmotoka yange tejja kuva weeri sente zange ze basasula mu ministry every month tezijja kuva ku account sente genocide ze yampa tezijja kuvaawo ettaka lyange terijja kukyuka ennyumba yange tejja kugwa kati what omala budde you're wasting your time mugende mukole ebyo musinika ebinnyo wano kuziira yifu munoonyo oyo kabampaani muve mu kabampaane mukuze ojja kutuuka mu myaka 4 wano 40 years nga tolina ky'oyina
wano ku social media teri akwagala ubino byembalaba mbe sibanya gonde wabbe sibanya nyanya wabbe obo page bwe mukoze okubawaniriza ngati mina kyemuyina no gende Dubai toyina kyokoze Dubai naye bu page bwe nabo kuwana kati okulinya nyonyi kyamanyi ade tufe mu bitu ate byamalo namwe ate byabana okulinya nyonyi kyamanyi ruyale no gende Dubai toyina na kyokozeyo oyina bu page bwe kuwana sagundi wabbe sibanya papa nyonyo tumbavu muganyo funa ababulira amazima banango okulinya nyonyi si kyamanyi everyday people traveling n'abali Masaka batambula mukwana nyonyi twazirinya dazisiza da kulinya nyonyi nina invitation ziwana era junior singa nalinja galo kutambula singa nzonga buli chitwa chipesa visa nchina I have a job nkola mu ministry it's just the permanent secretary writing mukamange minister na atekako I have a job timunda ba wanombo junior omanyi mwe mumanyi side ya junior naye ate bonna mmanya ko side yange ndalo jana ko ewunya ejjo nabadde ku parliament nga buli mubaka ayagala kumbuuza just you know people mufuna information ku bantu abatatwagala ne just sit down obuze who is Tamale Mirundi Junior in this country you'll be overwhelmed oganti oyo mulabo oyo kyali si kyalabika nina ne benayambye ku ttaka wano omukyala namuyambye ku ttaka ne Junior but this kusubira ati gana amanyi ogaina I have those powers sina manyazimi naye abakola ebintu mbayina connection and power is different wano tulina mu Uganda abantu talinyangako mu government naye akola ebintu nebiba is connected musane gomanyi yakuwa kyotayina the one who you know is the one who will give you what you don't have kati munsi omanyi bajjajjabo sibanya emizimu gyabalinya sengawo yagweddalu jajjawo sibanya empisi ya muluma mwebye mulimu siba mujjawo wange yandoga sibanya tatange yafana nandekere endeku kati which type of life is that really bwe bulamu bwe mbeeramu musiba tugende tukwata omuzimu